Kizuuliddwa ng'abantu abalabirira abantu ababadde abalwadde n'endwadde enkambwe nga mukenenya, Nnalubiri, Kkansa n'endala ne bafa nabo basigala mu mbeera nzibu. Abamu ku bano batuuka n'okufuna endwadde nga pulesa, sukaali n'ebirala olw'ebyo by'abeera ayiseemu ebbanga ly'amaze ng'ajjanjaba omuntu we ate n'amala n'amufaako. Kati ekitongole Kitovu Mobile kivuddeyo n'enteekateeka y'okudduukirira abantu bano. Twesanze nti ababadde babalabirira ne famire zaabwe bafuna endwadde, naddala endwadde ze twandiyise endwadde z'obwongo nnyingiko ziwerako eza zitulowooza nti zikosa obulamu bwabwe. Kati fenga aba Kitovu Mobile twetaaga okubaako kye tuyambako naddala ku gavumenti, naddala ku sisitimu y'ebyobulamu. Dr. Iga Robert akulira ekitongole kino agamba nti ekyokulabirira abantu bano abafuna ebizibu kizze kibeerawo okwewala abantu okufuna ennyiike ate nabo eyinza okubaviirako okuva mu bulamu bw'ensi. Tuteeka essira ku bantu abo abakwatiddwa endwadde ez'olukonvuba. Abamu balowooza nti nno tubayambako obuyambi bakwanguwa kuva mu ki ekitali kituufu. Kati abasawo b'oku byalo bayite ba Village Health Team abayambako mu nteekateeka eno bakuŋŋaanidde ku ddwaliro lya Kitovu Mobile mu Soweto mu kibuga Masaka ne basiimibwa olw'obuweereza bwabwe eri abantu bano. Myaka 2 emabega badde bakola omulimu guno ate era gwe twenyumirizaamu tukoze kinene okulongoosa ebyobulamu by'abantu mu bitundu byaffe. Okugeza tulabye nti abantu kimprovince ennyo engeri gye bayogeramu ne bannaabwe mu maka, enkolagana n'abamaka, engeri gye bajjanjabamu abantu abalala ababa bakwatiddwa endwadde zino ezitawona bazitwandiyise terminal illnesses. Wabula nti wakati nga bakola kino balina okusoomoozebwa olw'ebikozesebwa okuba nga byakkekwa nga kino kibakosa olw'okubulwa ensimbi ezisobola okugula ebyetaago by'abantu bano. Obwetaavu bungi nnyo abo abeetaaga okubeera nga baweebwa support eno. Tumanyi bulungi nnyo nti we tuli wano mu Masaka region akawuka ka siriimu ekatandikira ate era kasigadde nga kangi mu bantu. Kitegeeza ako ka siriimu kabeera nga kangi ate kalina ebirala bye kajja nako okugeza ng'endwadde za kkansa. So bino byonna bikulaga nti bantu bangi abeetaaga okufuna palliative care services. Dr. Matovu asinzidde wano n'akubiriza bannayuganda okuteekawo embeera okulaba ng'ebyobulamu birongooka. Kwongera kukubiriza abantu ffenna tubeere nga tubaako kye tukola ku kulongoosa omutindo gw'ebyobulamu. Uganda nnene, ebwetaavu bungi ate naddala endwadde zino ez'olukonvuba oluusi tuziggyako amaaso naddala mu mbeera ng'eriwo kati bwe tufuna ate endwadde endala ezigwawo kati ng'Ebola, tuli mu kiseera eky'Ebola, naye nsaba tukwate ku mbeera eno ey'obulwadde obugwawo naye ate situerabira na ndwadde ezo ez'olubeerera. Dr. Matovu agamba nti endwadde zino zeeyongedde nga bangi tebalina bantu basobola kubabudaabuda nga kino kye kyabawaliriza okutandikawo enkola eno. Abasawo b'oku byalo bano batubuulidde okusoomoozebwa kwe bayitamu wakati nga bakola omulimu guno. Obuyambi ogenda omubudaabuda naye nga akusuubiramu bingi, akusuubiramu sukaali, akusuubiramu sabbuuni, akusuubiramu akasente akayinza omuyambako okufuna obujjanjabi obw'okutambula okugenda ewalala okufuna obuyambi obw'enjawulo. Omuntu oyo gw'ogenza okubudaabuda aba amanyi ng'akusuubiramu ekintu nti oba bambi ogenda mu budaabuda omuweeyo ekintu kyonna naye ate nga tetuyina. Kati n'ensaba gavumenti oba ekibiina kyaffe ekya Kitovu Mobile kituyambe bambi kituwengayo akantu ke tugenda nako mu kubudaabuda abantu. Naye tufuna okusoomoozebwa omulwadde oyo kumujja eri mu kyalo tumuleete wano wasobola okufuna obujjanjabi. Mutuufu abalwadde abasinga tibati balina transport. Bwe baba tebalina kisaanyizo kisobola kibatuusa oyo bagenda kufuna bujjanjabi. Ekiseera kano tugendayo ne tutuukayo ogenda okubatuukako balabako ogenda okubatuukako ye alowooza nti kiri kye waleetanga kyokola ki kyoleese n'olwaleero. Kati ye walaba tolina kyokize era okufundikira gamba kati tolina kyompaddeyo kubanga twakimumanyiiza dda. Kubabuuza ebibuuzo ebimu ne batabituddamu bulungi. Abamu bwe tubabuuza ebimu bambi nga tugenze basaasira
bakaaba naye naffe ne twagala obbazzaamu amaanyi. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.